Omwana ono Daudi Victor anonoddwa mu loogi n'omukazi Sylvia Ayo amaze ebbanga lya myezi 2 nga yamuwamba. Ono kuzuulwa kiddiridde ab'eŋŋanda okumunoonya okumala ebbanga okuva mu Gw'ekkumi wabula nga talabika. Taata we Isaac Boya agamba omwana we abadde amusoza teyeebase okuva lwe yabula. Twamusanze mu loogi eza bowlingo wano ku paaka. Twamusanze twabadde by'omwana nga tubyerabidde nga twatya. Atubuulidde nti nnyina w'omwana ono yamufaako nga yakamuzaala kale ng'ekyokubula ate bubadde bulumi bulala. Mama we yamuzaala n'amala n'avaawo n'amundekera kati ekibadde kisinga otuluma ffenna ng'abazadde ne bajjajja b'omwana nti mama omwana yamuzaala n'amala n'afa ate omwana naye n'abula. Ekintu ekyo kibadde kituluma ate nga kitulumira ddala ku mutima. Nti okuva nga 3 omwezi Ogw'ekkumi omwana ono bwe yagenda ku ssomero teyadda. Wali babasalira ffene n'essomero. Bo batya nti alijja kola Tugende. yako bati mugende yako ati mujeewo yako ati mujeewo yakuwaki Chapati. yako chapati ngali kutwale uwe Yali waka chapati yali waka. Nakusingana mukuru omwana ng'ente zigenda kusomera nga n'amasawo kumpi tewali. Ne muyamba omwana ne mulonda nga twaliwo n'abakyala 2. N'eŋŋamba nti oba oluusi omukyala ono ye nannyini mwana ono naye bwe yajja kumpi n'omwana yakebera butebezi ku ngoye n'agenda. Teyambuuza ku ky'omwana kati n'embeera nga nkuuma asobola okuvunaanyizibwa ku mwana ono nga tewali n'emuyamba n'entambula naye. Era yeeyo ensobi gye nakola yokka butagenda kwewaaba nti oba mulonze kyekyoka. Yakera ku makya ne munaaza ne mutwala ku ssomero ne mulekayo. Sawa za lanchi ne nfumba emmere ne mutwalira. Ne muleka ne mugamba nja kunona ku ssaawa 10. Omusomesa n'angamba bajja kukomawo ne banne. Nze ne nzirayo waka bwe zaatuuka ssaawa 10 nga simulaba. Nezibera 11 n'engamba ye omwana nga takomawo. Nenkubira dayirekita n'angamba omwana tubasiibudde. Omusomesa n'angamba omwana tumusiibudde ne tumutuma ne sukaali ow'okunywa ku mmande kubanga yali Friday. N'angamba sinnamulaba. Abakozi ku bbala ya Royal Palace Bar and Lodge batubuulidde nti omukazi ono yajja n'omwana ono n'apangisa okusula mu loogi yaabwe okumala omwezi mulamba kyokka nti omwana abadde aleka amusibidde mu luumu n'agenda ekintu kye batandika okweraliikirira. Ekyalese ne tugenda ku poliisi naye ng'ate aligamba omwana siwuwe naye yamulonda ate mu kusooka yatugamba omwana we n'ampooninga n'okumpooninga n'angamba toddangamu kumanyiira mwana atali wuwo. Okugamba ngu kasooka afulumyemu agende ng'enjala emuluma. Tumugamba tova wano ono agenda kuleetera emmere oliire. Ye ne tugalawo geeti neya wano ne yeeri n'abeera ng'atudde awo. Mukama waffe okumugamba agenda ku poliisi okime poliisi ono omukazi ono omwana yamubbye. Poliisi yatemezeddwako yatuuse mu kifo kino era omwana ne musanga mu luumu muno mwasangiddwamu ebintu ebiteeberezebwa okuba eddagala ly'ekinnansi ekireetedde abatuuze okulowooza nti oba oliawo omwana yali yawambibwa kukozesebwa mu byawongo. Oyo mubi w'abaana asadaka bw'abaana b'abantu bagejera mu baana b'abantu bavuga amamotoka nga salafisa bugaali. Peter Mugabi DPC w'e Busia akakasizza okukwatibwa kwayo. Bo abaddukanya ebifunga bino basabiddwa okwongera okuba abeegendereza eri bakasitoma baabwe. Omwana baamufuna kituufu mukyalo oyo yali amubbye. Omuntu waba yeewandiisa oba omuntu waba ajja mu loogi asooke yeewandiise tutegere details ze avuddewa si byakeera bukeezi ku makya ow'omuntu ki ow'omuntu loogi. Ayo atwaliddwa ku poliisi e Busia ng'eno gy'anaggyibwa awere n'embe n'emisango egy'okubba n'okukusa omwana sako n'okumukweka mu kifo ekimenya amateeka.